Olwaliro Ttabamiruka w'eggye ly'omukago gw'obuvanjuba bwa Ssemazinga wa Africa ezzibizi the East African Standby Force atudde kuno lwakomekkerezeddwa n'ensisinkano y'abaminisita b'ensonga z'ebyokwerinda okuva mu mawanga omwenda Bannamukago guno ng'era babadde wamu n'ab'olukiiko olw'ekikugu okusala entoto ku ngeri gye bayinza okuteekesa mu nkola ebikkiriziddwako mu Ttabamiruka ono akulungudde ennaku 3. Omumyuka asooka wa Ssaabaminisitira minisita w'ensonga z'omukago gw'obuvanjuba bwa Africa Rebecca Litwala Kadaga yabadde omugenyi w'enjawulo mu nsisinkano eno era mu kwogera kwe alaze obukulu bw'eggye lino eryawamu. Eggwanga lirina amagye ne entegeka zino ziri nti buli ggwanga lijja kuleeta abantu baayo tuliteeke wansi wa obukulembeze omu tube nga tutraininga ffenna wabawo ekizibu ne tuganda kakati ttiimu yaffe yonna egende oba egeze Burundi oba egeze Sudaani naye nga tugeze ffenna Burundi gumu. Kadaga alambuludde n'ensonga lwaki amawanga agamu mu buvanjuba tegannaba kwegatta ku nteekateeka y'omukago guno ogw'okuzimba eggye eryawamu nga lyetongodde. Mu kyo defense agreement ekwata mu nsi za SADC zonna kakati awo Tanzania yeewandiisiza eyo teyewandiisa mu East Africa, then Congo eri mu SADC netendaba kwewandiisa mu ntegeka yaffe ya gundi ya forces eza gundi eza East Africa. Kati kyetuba tujja nti ezikiriza okuoperatinga nga Komoro nga Djibouti ne Ethiopia zigenda twegattako ffenna East African Standby Force wadde n'abo batali mu East Africa. Minisita w'ensonga z'ebyokwerinda mu ggwanga Kiryowa Kiwanuka mu kwogerako eri baminisita banne abakalaatidde okuddayo bateekese mu nkola ebyo bye bakkaanyizaako mu nsisinkano eno okusobola okutuukiriza omulamu ogwatondesaawo eggye eryawamu ng'omukago. Uganda obanga Kenya obanga Rwanda tulina kukolera wamu okukuuma obutonde bwaffe obulamu n'ebintu byaffe. So ekyo East African Standby Force kyekola. So omukolo gwe kyetuliko leero weekend yonna ba experts baffe mu byamagye badde batuula nga bateesa engeri gye bagenda okutambuza omulimu gwa East African Standby Force. Ssentebe w'omukago gw'eggye lino eryawamu Brigadier General Ronald Rivanga ategeezezza baminisita ku ebyo olukiiko olw'ekikugu bye lukkaanyizaako mu nsisinkano eno. Rely us as an organization, and this is why the Heads of State Summit will be an important decision-making body in making sure that at the strategic level of the heads of state, they pledge to maintain this organization. Rivanga atubulidde ne ku bibala ebivudde mu nsisinkano y'omwaka guno. The initial development of this concept, we have been training, we have been building internal capacity in different levels. So we have done force verifications in different countries. But one important point that we must note is that each of our respective nations have been engaged in peace support operations on the African continent, and therefore we are effectively ready to pledge our forces to this standby force. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba ddi abakulembeze b'amawanga ga Bannamukago lwe banaatula nabo okwongera okutema empenda ku ngeri y'okunywezaamu eggye eryawamu ng'ensisinkano eno yasemba okubeerawo mu myaka egisoba mu 10 emabega. Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.